Abakulembeze ba disitulikiti y'e Wakiso beemulugunya ku bantu abayita ba above abagenda mu maaso n'okumalawo entobazi n'ebibira mu disitulikiti eno nga kino muziziko munene mu kaweefube waabwe okutaasa obutonde bw'ensi. Bano babadde mu lutuula lwa kkansolo ya disitulikiti eno mwe banjulidde embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi 2024-2025 ey'obuwumbi 1013 ng'eno yeesaze okuva ku eyo ey'omwaka oguwedde eyali mu buwumbi 1015. 1013 esente ezigwamu nga yeesazeeko okusinziira ku bajeti ey'omwaka oguwedde eyali ey'obuwumbi 1015 n'esente ezigwamu. Biri very pertinent nnyo oba biri very crucial nnyo eby'amasomero gaffe ag'omu kitundu. Embalirira eno esomeddwa minisita y'ebyensimbi ku lukiiko lwa disitulikiti olufuzi Bettina Nantege ng'embalirira eno etunuulidde nnyo ebyenjigiriza wamu n'ebyobulamu. Alambuludde ebimu ku ebyo ebiviiriddeko embalirira y'omwaka guno okwesala omuli abavugiriza okukendeera n'ebirala nga bw'alambulula. Direetedde bajeti yaffe okuba nti esse kiri nti luli twatunda nnyo government transfers esente ezisinga ze twali tusuubira okufuna tetwazifuna mpozi ne ba donors abamu ku bantu abatuyambako babadde tebannatuwa IPFs ze tuba tulina kutunuulira tusobole okulaba nti nga tushuutinga ku budget gye twali tusuubidde mpozi n'emisolo nti nagyo gikendeddemuko. Omukubiriza wa kkanso eno Najja Nassif yeemulugunyiza ku ntobazi n'ebibira ebisaanawo buli lukya ekyonoonya obutonde bw'ensi ng'agamba kivudde ku bantu ababuzaabuza abakulu mu nnema ne babawa layisinsi ku bifo by'entobazi. Abantu abasinga abayiwa ettaka mu ntobazi bo balowooza balina obuyinza bungi. Oli agamba nti order from above nti yakkiriziddwa ayiweyo ettaka mu ntobazi. Musiba muwulira regulations nyingi wano na wali ku kono n'obutonde bw'ensi naye abakozi ba gavumenti olumu kye bafunamu kale ng'obuzibu nti ebimu bibaamu ebyobufuzi nti osanga omuntu aliwaayiwa nti olwokubanga alina oluganda ku Museveni oba alina oluganda ku ani. Ono akulira abakozi mu disitulikiti eno Alfred Malinga amwanukudde ng'agamba nti ensonga naye eringa emuyinze n'asaba kkanso abatuuze n'abakulembeze ab'enjawulo okwegattiramu mu kutaasa obutonde. But I want us to know that issues of wetland and environment management in Wakiso is a huge. A cow alone can't do it. Natural resources can't do it alone. There are many stakeholders. Oluvannyuma embalirira eyisiddwa kkanso era n'esindikibwa mu bukiiko okubaganyizibwako ebirowoozo nga bakkansala ab'enjawulo bakkiriziganyizza n'embalirira eno olw'okussa ku mwanja ebyenjigiriza n'ebyobulamu. Banokoddeyo agamu ku malwaliro ge baagala gasumusibwe kuba galina abantu bangi ne basaba bannaabwe okussa ennyo essira mu kukolera abantu. Eddwaliro lyaffe erya Namalere Health Center 2 twasaba libeere considered okuba nga linyizibwa eddaala okutuuka ku Health Center 3 lwansonga nti abantu abali e Namalere ogwo muluka gwa Kiteezi abantu bangi, so facilities ezimu ku Health Center 2 ziba ntono nnyo ezibeerawo. Abalala balaze okusoomoozebwa kwe basanga omuli gavumenti obutasaawo buyigirizibwe ku bifo by'obukulembeze ebitali bimu ekiviirako emirimu okukolebwa mu ngeri y'agaddibengalye. Designing constitution bagamba kansala welo C5 abeerewa nga talina qualification yonna. Naye kisinga okutuchallenginga wetutuuka wano e Wakiso osobola okufuna ebitabo nga byonna bya luzungu nga 10 omulundi gumu. Kino kitabo, kino kitabo, kino kitabo, kino kitabo, kino kitabo. Naye tusuubira nti kansa eyinza okubeeramu nga 20% si bayuvu. Abantu bano badesigninga constitution baali bategeezaki. Kizza Peter yakusakidde eggulu lino ku lwa KSTV agaleero.